okuyita mu nsozi zino twavuze kilomita 10 okuva e Bujumbura okutuuka ku kyalo ekimanyiddwa nga Nyabiraba. Omukulembeze w'eggwanga lya Burundi Pierre Nkurunziza gye yeetabidde mu kuzimba nga kinaatera okukikola. Ono yalabiddwako ng'atabula omusenyu ogw'okuzimba essomero mu kitundu kino era nga wano yamazeewo akaseera akawera. Amasomero agawerera ddala 5 ge gaakazimbibwa mu bbanga ery'emyaka 5 egiyise. Amyuka omukulembeze w'eggwanga lino asooka Gaston Sindimu ategeezezza NTV nti abakulembeze balina okwetaba mirimu nga gino okuwa abantu mu ggwanga lino ekyokulabirako ssaako n'okukyusa endowooza yaabwe eri okukola. When you see the vice presidents and the second vice president or president are working, all Burundians will go to the work. Wakati mbukuumi obw'amaanyi, President Nkurunziza era yayimiriddeko ne ku kyalo kino ekimanyiddwa nga Nyaruhongoka. Mu ngeri y'okwezzaamu amaanyi, abatuuze bakola nga bwe bayimba wabula nga tebava ku mulamwa. Wano naffe twabuuliza abamu ku bakulembeze lwaki kinaakikola entakera. No, these people are not paid. You know, they work for their own benefits and they do it willingly. They are very happy to do it. You know, since 1962, the people suffered because they could not get schools, they could not get clinics. And when they saw that they cannot have such facilities, they said, no, we have to work. Okutambula kwa Nkurunziza yakukomekereza ku kyalo Luziba ng'okutuukayo oyita mu kitundu kinaawatandikira obusambattuko obwaliwo mu ggwanga lino mu Meeyi w'omwaka guno. Ekigendererwa kya Nkurunziza kwe kulaga bannansi nti balina okukozesa emikono gyabwe okusobola okukulaakulanya eggwanga lino. Ebiseera ebisinga gavumenti yegaba ebizimbisibwa olwo bo bannansi ne beekolera ku by'okuzimba. Twagezezzaako okwogera ne Pulezidenti Nkurunziza wabula nga teyatuwadde mwagaanya. Oluvannyuma twategeezezza nti yayagala nnyo okukola okusinga okwogera.